Wasibye mchano bannaffe amawulire gaffe amasuga gannonga okugabasomera ze Helen's Meta One Alam TV. Bujingo Bamutezze Obulippo Natabuuka katukwa ebisingawo. Teddy Naluswa ateze Pastor Lozius Bujingo Obulippo obumuje mu mbeera mu musango gwa Teddy okwawukana ne Bujingo. Kyokka Bujingo ensonga z'omusango zimuje mu mbeera n'alumba Pastor Robert Kajanja ne mukyala we Jessica Kajanja. Pastor Jackson Senyonga ne mukyala we Eva Senyonga balumiriza okuyingirira amaka ge ate ye nga tayingirira gaabwe. Era beba watedi amagezi ne balooya babagamba okutabula omusango aba kampuni ya Katende Sempebwa and Advocates bebazaala muka Kajanja. Professor Frederick Sempebwa ye taata wa Jessica Kajanja bino biddiridde Bujingo okwanjula Teddy mu maaso mu musango gwe yawaaba ng'amuvunaana Bujingo obutalabirira abaana be. Gasarwa omulamuzi Mary Rabiri owa kooti e Kajanja yategeeza nti Bujingo tekimukakatako okulabirira abaana be abasoma mu yunivasite kubanga babeera baana bakulu. Omwana omu yekka avunaanyizibwako okulabirirwa ow'emyaka 5. Kooti yamulagira okumuwa obuyambi n'okumulabangako buli lw'aba yagadde. Oluvannyuma Teddy yakyusa balooya be abakulira Julius Galisonga n'apangisa aba Katende Sempebwa and Co-Advocates. N'agattako okusaba kooti n'ekkiriza omusango gw'okwawukana gugibwe e Kajanja. Okusaba kwayiseemu ne guzzibwa e Makindye mu kooti y'amaka. Teddy afunye balooya abapya, omulamuzi mupya ne kooti ndala. Ate ye Bujingo avudde mu mbeera ng'agamba nti byayogera biyinza okumuleetera obuzibu oba emisango emirala ye takitidde. Kajanja kyanoonyaako kinene ekimutuusiza n'okupangisiza Teddy ssezaala we amuwolereze. Bw'atyo Bujingo bwe yategeeza kamera zaffe eza LMTV. Ne yeebuuza Kajanja ne mukyala we kiddala ekibayingiza mu nsonga za famire yange. Tebabeerangako mikwano gyange okuva emabega. Simanyi ddi Teddy lwe yakwatagana ne Jessica Kajanja kuba tebabeerangako mikwano gya famire yange. Senyonga ne Eva sikirotangako nti walibeerawo olunaku ne tutuula wamu nabo. Yakitadde ku Kajanja bw'aludde ng'akukuta ne Teddy n'abaana be ng'abalaga nti agezaako kubatabaganya wadde nga tageza nk'okutuukirira nga ye Bujingo. Yeewunyiza ekisa Kajanja gye yakijje okufunira Teddy bannamateeka abalala mu kiseera ng'omusango gunaatera okuggwa. Weewuunya Kajanja tankubiranga ku ssimu, tampandiikiranga bbaluwa wadde okuntumira omubaka yenna. Kye yakola kwe kwata Teddy yekka era agamba nti bateekeddwa okutabagana. Bujingo bw'atyo bw'agamba. Senyonga yagambye nti yasalawo okwesonyiwa Bujingo, takyayanukula by'ayogera kubanga tebiriimu makulu. Ate ye Teddy mu kwanukula yagambye nti ekimugatta ne Pastor Kajanja ne Senyonga bonna tebakkiriza kwawukana kw'abafumbo. Ffenna tukkiriza mu nkola ya teri kwawukana mu Matayo 19. Yesu atugamba nti okwawukana kw'abafumbo tekukkirizibwa mu musango mu maaso ga Katonda. Teddy bw'atyo bwe yategeeza kamera zaffe za LMTV. Ku kukyusa bannamateeka yagambye nti mu buntu kifaananako n'omuntu okukyusa essomero ng'alaba terikwata bulungi mwana we nga bwe yali asuubira. Yagambye nti Kajanja amumanyi ng'omubuulizi w'enjiri so si munnamateeka. N'olwekyo kikyamu okumuyingizaamu mu byabalooya be ye Teddy be yapangisizza nga kampuni so si ng'abantu kinnoomu. Okulemera ku Bujingo yagambye nti obufumbo bwange nkyabwagala kubanga sikkiriza mu byakwawukana. Obulokole tebuliimu bukyayi wadde okuwalana. Bujingo yandibadde omukulembeze omulungi alina okuba ekyokulabirako mu kuzimba amaka, famire n'okulabirira abaana be. Bw'ati bwe yategeezezza. Bujingo yagattibwa ne Teddy mu bufumbo obutukuvu mu kkanisa ya Victory Christian Center mu Ndeeba nga Desemba 2023. Obufumbo baakabumalamu emyaka 29 mwe bazaalidde abaana 3. Bafuna obutakkaanya Bujingo n'asalawo okuva mu maka gaabwe agasangibwa ekitende ku Rwentebe n'afuna omugole Susan Makula n'antaba. Nkulikayo nnyo abasasi baffe.